Police. Mwana yafudde wali. Gambia afulumye munyo anagane Nze Mwesige Moses ssentebe atwala ekitundu Mabindo LC wano. Enkyuko eno egudde olwaliro ku makya ssaawa 2. Mbadde waka maka gange mmotoka nejja nesimbula omwana agiyingiramu n'asimbula emmoroka ate nga si driver waayo. N'agiyingiramu n'agisimbula emmoroka n'ekyama n'agenda n'akoona omwana. Emmoroka neyingira n'ennyumba. Mubaddemu omuvubuka Katerega James naye nemuyingirira ennyumba n'egiyuwa n'ekiyambe nti Katerega avuddemu akufunye obukosefu mu nnyumba yemugwiridde naye n'avaamu nga mulamu naye afunyemu obukosefu ageze mu ddwaliro. Nkubiriza abamu ba driver okupaakinga emmoroka ne balekamu ebisumuluzo. Abaana abamu balina amalala gaabwe. Nsaba bekikwatako bonna ba driver batuyambe abamu abaana bafune driving permit. Nsumba Lutasingwa Innocent omusumba w'ekkanisa Life Ministries Christian Center era awagudde egundi enkyuko eno. Omwana ono banne bazadde be badde bamemba mu kyaki naye mpulidde amawulire gano nkedde ku makya nga ngenda mu nnimiro kati nenjagala ngeno akasimu kange ku luguudo naye mbadde ngenda nensanga abantu nga batuuseewo ng'embeera eno eguddewo. Kale tekitukoze bulungi olw'abantu abanga bamemba ba kyaki n'abantu abaliranyeewo ne bazadde baabwe nabo embeera si nnungi naye tusaba Katonda abagumye embeera eno eguddewo naye ng'omwana bagenda muziika kyazanga. Tusabe Katonda basobola okusaba tusabire abazadde b'omwana ono embeera si nnungi. Ebyo buno waliwo ekizibu ky'abaana basomba emisenyu oluusi bawaamu bannaabwe kati baba ne balowooza nti emmotoka bamanyi zivuga. Mpozi nekyakindabye nti okupaakinga emmotoka n'olekamu ebisumuluzo nakyo kiwadde omwaganya kubanga oli avuga abadde yeetoloddemu asanze ono asimbudde nga amaze okuyingira enju. So ndowooza si kirungi kuvuga bw'opaakinga ebisumuluzo bijjeemu tambula nabyo okiteme kuwa mwaganya. Mpozi n'abaana okwemanyizamanyiza emmotoka z'abagagga nakyo kireetamu obuzibu okulaba nga tufunye ekikanga bwekiti. Eno eguddewo wano mu njugo y'amaanyi kitalo nnyo kitalo ddala
ngaffe abamu bananyini bidduka ate nga nze ndi driver Mukayi Emmanuel eno embeera si nnungi gatusasidde nnyo amaka gano naye abaana bano betukozesa nabo oluusi balina ensobi ate oluusi naye omusaasira kubanga omwana aba anoonya 10 kuyimirizawo maka ge driver agibaddemu yennyini n'aleka ekisumuluzo mu mmotoka ate n'agenda n'abaka amataffaali ono kwasinzidde okusimbula n'atambula naye sigamba nti oba nkola yaffe y'abadriver nti oba tulagajalira ebidduka byaffe nedda wabula kino ekikanga bwe kizze buzi accident ejja ffe badriver tukkiriza mu accident motoka newebeera namu nowebeera kikubaye n'emmotoka byala namu accident ejja buzi ffe driver tukkiriza mu accident naye kitalo nnyo kitalo ddala kubeera beegendereza kyekyokka kubanga ono driver yennyini yalesemu ebisumuluzo ekiwadde oli omukisa okuba nti akozesa naye kugenda n'akola ekyo kitulimu kati ekikanga bw'essaawa eno. Nze Sebowa Simon kansala akiikirira Egombo Enoke district tufunye obuzibu ennaku zino obw'enjawulo naye ate ekirwayo kitususseeko bati twakavamu accident wano ekikoma zaaliwo 3 omufiiramu Muzeeyi Njenda Joseph myaka 69 bamuzise lwa 2 kati ate tuzze tusanze omukyala afudde ekikoma wali Nabasagala wadde omukyala webaala yekola ne ka hoteri ekiro kyaleero emmotoka yonna omuleese ku ssaawa 5 muteeka wuwe ate eddakiika yimbwezza ematofaali neetomera enju y'omutuuze waffe wano Mabindo omwana abadde muyiga nannyiniyo tabaddeemu omwana yafunye kalimo n'agenda kukola kati kitwewuunyisiza nnyo ate okulabika eyingidde ennyumba omwana owaneiba ate abazadde omukikanga bwakyamaanyi nnyo ye tukubiriza ab'ebidduka tebagezaako kubiwa baana abatannayiga abatannakuguka kubanga obulamu bw'abantu tebuzikawo n'ennyumba z'abantu eby'ennaku zino n'abantu okumenyeka okukola kyokufuna obuzibu bw'enjawulo si birungi so bannannyini bidduka tubakubiriza sipiidi zikendereko eri mu kolasi nga bwe twalaba eya pikipiki ate nawanno bannannyini bidduka mumale okwekakasaamu bemubiwa nti oba batuufu kale tubasaasidde nnyo ng'ekitundu naye ekikolwa kibi kirabise bubi nnyo mu kitundu tusaasira n'abazadde n'abantu bonna olw'okufuna ekikanga bwekityo ne nannyini maka tumusaasidde nnyo. Tutandike. Amannya agange nze Mugenyi Moses. Olwaleero bukedde ku makya ku ssaawa zibadde nga emu kitundu nga bwakakya. Muwala wange n'akeera n'azuukuka n'agenda ebweru. Nekagenda bambi nga tekambadde. Kati nange oluzuukuse nekagamba saloni lwaki toyambala? Nekadduka nekagala lwaki toyambala? Nekadduka nekagenda mu nnyumba nekajjayo olugoye. Nange kansanze bweru nga ndi kunaaba mu maaso. Kati olugoye nenkambaza olugoye. Nekagamba kale genda mu bannoozanye. Kana nikeetooloola emiryango. Kati kikakoze bambi nga bulijjo kateera nnyo okugenda wa bulaza kate unaye baana bannaako. Kati olugenzeewo nkadda ku mulyango nga kayita bulaza kate. Kati bulaza kate ng'ali mu nnyumba. Ngenze okuwulira nga nkyali mu nnyumba nange mpulidde nga abakyala beeri bonna nga bawoggana nga baleekaana. Neetooloola bwe nti emiryango ng'emmotoka nsanze nga omuvubuka omu nga emmotoka amaze ogiyingiza mu nnyumba ey'akateregga. Kati bwabadde amaze ogiyingiza mu nnyumba ng'agibuukamu nga bamuyita Sebalijja. Olugibuuseemu ngenze okulaba Bugoma nannyini mmotoka gy'abadde avuga nga bava kutikka bulooka nga yadduka ajja ku mmotoka ng'akutte ku mutwe. Kati abakyala be waggulu wali wa mukyala Mwesige ne bagamba bannange abaana ne bagamba abaana abamu abaana baawano. Ngenze okutunayo bwenti nga owange abadde agenze okuzanya ng'omwana simulaba. Tugenze okutuuka bwe tuti ku mmotoka ng'omwana ali mu mmotoka mu mipiira gy'emmotoka ng'omwana abamusse ng'omwana akaliddewo. Naye nga duleeva w'emmotoka abadde Goma ebisumuluzo yabirese mu mmotoka oli munne Sebalijja nga bapapulula bulooka zaabwe. Ye yagikwakuddewo emmotoka. Kati nkiraga nti mu butuufu obulagaja bubona bwonna bubadde ku Goma kubanga yaleseemu ebisumuluzo. Singa ebisumuluzo abadde nga yabijjeemu nkakasa oli Sebalijja tiyaligisaza mmotoka n'eyaka. Kati olutuuzaawo bonna abatuuze ne bakuŋŋaana ne bakubira poliisi ne bakubira ki bambi nga nange ndi awo nga mpunze nga sibitegeera.
kwatako mwenna munyambe nsobole okuba nga nfuna okukkanya ne bano bannanyini mmotoka nange nfuna obuyambi obulaga nti nange mbutuufu sibadde ekiri awo nti mbadde nina kyembaagaza ennyo naye mbasabye munyambe bekikwatako basobole okuziika omwana wange mu bulamu bulukufu nga omuntu yenna bw'alina okuziikibwa. Awasigadde tutuule ku mmeeza emu tulabe bankoleddewo ki. Kama bange kyembadde nsaba nga mbeegayirira.